Rita Kagwa neyanziza namwandu wa Tamale Mirundi asimye obuyambi Rita Kagwa weyamuwadde ate wali omwami avuddeyo kulumiriza Shiba Kalungi nti olubuto lwa Muhoozi Kainerugaba byonna obutambi nja kubanga mbukuwa ate era ye full figure munyiivu agamba lwakwatira ku Bobi Wine bajja kweyuza nsonga ki y'abasibe byonna audio zifulumye obutambi buzze ng'abasibe abeegayirira full figure ate ye full figure akabidde mu studio byonna nja kubanga mbikutuusako ninga nkujjukizamu nti omukutu guli gumu gwokka NCK TV era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinge ebisigadde tukomawo nabyo. Oluvannyuma lwa namwandu wa Tamale Mirundi okuvaayo n'alajjana mu mawulire munnange tetwategeerako nti waliwo abantu abamu abajja kuvaayo bamudduukirire. Omukyalo ono yadde nga yavuddeyo n'afukamira mu maaso ga kamera ne yeetondera mutabani we John era n'agamba nti John yaleeta obuyambi abazirakisa bavuddeyo muno mwe muli Rita Kagwa n'aweereza omudidi gw'ensimbi guyambe omwana Malayika era nga obubaka babufunye. Malayika bambi amaaso tegalaba era afukamidde wansi nga bamusibye ekitambaala ne yeebaza omukyala Rita Kagwa. Ndabye ng'oyambanga abantu badde nkuggyeko this is so soon badde muggyeko lindako you help someone kindly amangu ago don't you see it so soon munaye Rita bw'atyo omuntu n'akwatibwako amangu ennyo gw'atamanyi n'atakuyita mufere ate olowooza nze ammanyi nange tamanyi naye Rita birthday yange yampeereza dina namba nampeereza data Rita bw'atyo era kyova olaba afuna. Amina. Atuweereza ssente. Amina. I was like, there are angels on earth. My own mother cannot give me money. My mother says abantu balina ssente. Wabakwata bulungi, please leave me. Wabakwata bulungi. Gwe yabakwata obulungi. For you as a mother of that child, wabakwatanga glass. Malayika naye weebaze Auntie Rita. Mwebaze. Sembere ovemo. Malayika is 11, she looks 16. Kamaama naye ng'olabira ddala amaaso talaba bagasibye gonna naye katumusabire asobole okuba nga assuka bulungi. Ate munnange waliyo omwami avuddeyo n'aba nga alumiriza omukyala alumiriza General Muhoozi Kainerugaba neera mbu ye yakiika Shiba Kalungi olubuto. Takomye ku Shiba Kalungi era n'addamu n'aleetamu emboozi za Farida Nakazibwe nti era naye mbu ye yamufunisa olubuto omwana oyo gw'alina. Muhoozi bala mwamuleetera abakazi okuva mu buli tribe mu Uganda. Omwo mwe mwagendera Nakazibwe, omwo mwe muli Shiba yalinga yewana nze sina era nze sizaala kati ena lubuto lwa Muhoozi yasooka mmukwata n'amalirira ddala bazadde abaana ani mulamu gatuvuddeko eyo munnange fulufiga awanda muliro era akabye n'amaziga. Waliwo odiyo ezitambula n'obutambi nti abasibe bamukubidde amasimu nga basinziira mu kkomera gye bali abanakibiina kya NUP nga bamusaba obuyambi. Katusooke tulabe. Lindako onani? Nze bampita Kakooza Mahaidini. Wabadde ku TV n'ogisooka ne tugiwandiika. Kati mwagala mbayambe. Twagala tukyalireko twogeremu naawe tulabe ng'ensonga zaffe ziggwa kubanga bino ebya Bobi Wine yatubuzaabuza famire zaffe zibonaabona ate tuyambiddwa
tusaba otuyambe kyonna ekisobola okukola kikolebwe kuba kakati omusango gwaffe atufunamu ssente tayagala tuve mu kkomera kyekituufu oba obiteekayo biteekeyo omusajja sikulimba twagala kulaba nga ebintu tubikoze naye biganye omusajja tayagala tuve mu kkomera okitegedde maama ongambye gwani yenze Kakooza Muhaidiini Ssaanya muli bameka tuli abantu 32 abali mu kooti ey'amagye mwe bano abaana be baasiba bino ebyabo by'obufuzi yeffe bennyini kakati abali ku bikizinga gye babakwatira yeffe kennyini maama kati baidi mutwe bo babata batya ne banubiya anti wabaddeyo ng'obyogera mbutuufu tukuendo yonna kugaluzira tugamba mukyalo oyo ng'atulwanira enteesaganya gye bakola okutabalirwa lwaki tebagikwana mmwe ne babata webale nnyo abasajja bateeka balina interest mu musango gwaffe tebaagala tuveeyo bobubalina tukolamu ssente kati gwe lwaki bujja weekalakasiza ku magye bulumi maama naye tuyambe tukwate twagala kulaba nga n'emisango tugikkiriza tulabe nga tuyimbulwa okiraba naye tetulina muntu gwe tugudde mu ngalo ayinza tuwuliriza abantu batulaba nga abalowooza nti oli omusajja tukyamuliko kitegeera ffe emyaka ena gye tukoze mu kkomera maama mingi tukooye tubonaabona nnyo kale essimu yange mwagijjeewa essimu yo twagijje ku TV gyolo wabadde oyogera n'ogamba naye baana bano lwaki tebabadda n'osoma ennamba ku bino ebya ssente ze wabadde olangirira kitegeeza mulaba Soroti TV eruzira abasibe 13 tukuwookinga kwe tukeerera era pulogulaamu yo erabibwa kumpi kkomera ddamba ngenda kujja mbakyali yetwogere kati mwagala njye twogere kankuwa amanya ag'abantu bano nze gw'oyogedde naye yenze Kakooza Muhaidiini Ssaanya eyeekalakaasa buli lunaku mu magye eyeekalakaasa buli kanaku mu kooti yenze kennyini gw'otera okuga ndi mu bisaati bya Bobi Wine yenze kati nera bisaati bijjeemu tebikuyalwana kulaba nga muva mu misango obutamanya bubeerawo ensobi zikola abantu ezigonjolwa abantu kubanga President Museveni mujasonyiwa n'abantu abagenda ku kalabba ne babasonyiwa naye we mubanga mumanyi nti ensobi mwakola omusango mubutamanya kubanga babambaza ne mwekalakasanga ebintu by'obutamanya mulina kumanya nti twakola mistake mu butamanya obutamanya bubeerawo ffena tutambulira mu butamanya naye kye kakati main point nze kikulu kya byonna ngenda kujja kati kankuwa amanya nze ontegedde omuswaibu oba bamwita Katabi Swaibu Katabi Swaibu omulala mabuyita Muganza kakati tulinayo Sega wa Kalimu Sega wa Kalimu lindako kampakinga wano nga nsomende soma lindako pakinga wosome nandibadde nkuba naye anti bayinza obutakwata kati ddamu nsome njagala gwendi naye ku musango bamuyita Katabi Swaibu mpandikirawo Katabi Swaibu Muganza Joseph Katabi Swaibu Muganza Joseph Muganzwa Joseph Hello Andi Dozo biwulidde munnange si bigambo byange naye oba bituufu oba nedda naye nga amannya go ndowooza oba mwali mugawuliddeko bo bagamba nti mbu bakoye komera balabira ddala nti bandibadde nabo bafuna freedom ne bakomawo bakole ki babe n'abaana bo naye nno fulufiga abadde awanda muliro njagala emyaka ena do you know bakubira abaana bakubira esimu omanyi kye bayita emyaka ena ng'omwana w'omuntu ali mukomera omanyi kye bayita emyaka ena aba batumanga muswa ne bakazi bammwe abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko ne chips musula mu biduula musula mu ndongo abaana b'abantu bavundire luzira abaana abantu babalagiranga bookye poliisi babalagiranga bookye petro nange mwandagira ne mutukozesa bibbomu eby'omusenyu n'amafuta nange mwabiŋŋamba ne mbikola lwakuba naliko ekisa kya Katonda nali mugezigezi nze Katonda yambeereddewo nagamba batugamba tuyite mu fureje tulumbe poliisi President Museveni nkusaba
abaana abali eruzira bakwatibwa ku musango gw'ebyobufuzi abaana 32 abaana abo basonyiyibwe osobola obbazaala nga tukusaba muzeeyi abaana abasibye ebyobufuzi bateebwe bannanga mwe mother manyi kye bayita omwana manyi kye bayita ekyenda taata pulezidenti w'eggwanga tukwegayirira genosale musale abaana bano bamanya ensobi yaabwe era boogera nze bankubidde essimu ne bampita eruzira beetegefu era bakkiriza omusango nti gwakolebwa basaba okusonyiyibwa bategedde ensobi zaabwe bannabyabufuzi ababafunirako kyakaali ababafunamu ssente ababafunamu sympathy votes babavaako dda njogera ku baana bali mu kooti y'amagye abaana abali 32 pulezidenti Museveni wasonyiwa wano omusajja yali ani Karusisi wasonyiwa abantu Lwakasisi nga bwasonyiwa Lwakasisi ne Governor Nasulu wamusonyiwa pulezidenti wasiba ku bantu n'omugenzi Kasirye Gwanga yatugamba wamusibako nomala n'omusonyiwa ate n'omuzza n'abeera omusajja w'ekitiibwa pulezidenti wakasonyiwa lisentire abayeekera babadde Kongo nga balina n'emmundu abakyala bajja mu State House ne bakunyonnyola taata nga we wasonyiwa abo bwe tukusaba osonyiwa abaana bano bakozesebwa abaana bakwatibwa ebyobufuzi abaana bamaze 4 years mu kkomera emyaka 4 bannanga olaba omalayo gumu mwezi bannanga abaana bafiiriddwa abaana babwe tebabaziiseeko bazadde babamu bafudde tebamanyi na maiti we baziteeka abafiiriddwa ebintu byabwe byonna tewali abafaako tewali abalumirirwa bannabyabufuzi abaagalako obululu n'abaagalako kyakali Honorable Bala Mwaja n'ogaa nti ogenda kuyamba abaana wali oyagala sympathies mu public baagikuwa this time abaana mubajjeemu politics mubajjeemu bannabyabufuzi mubajjeemu abagala sympathies bata abaana b'abendi bata abaana b'abantu bajja kuvuma nno His Excellency the President of Uganda gwe father of the nation tukimanyi Museveni ekikutuza ku ntebe yota Katonda ate osonyiwa Bible egamba nti musonyiwe nga abakola obubi asabe ekisonyiwo abaana bakkiriza bagamba nti bakozesebwa naye kati bafuuka inkamu z'abakulu az'abaala balagiranga tebagala musango abaana bagamba nti bano babafunamu ssente omusango we bagufunamu ssente bweru bw'eggwanga era tebagala baveeyo nze bansibako eggulu n'oyo bajjo bwe navaayo Bobi Wine nankubira nagamba wovuddeyo otya wandibadde okyaliyo kati munange olwokwala tutegeera bulungi naye ng'asinga namazeeyo omwezi ndooza nandibadde wakabi nnyonnyonnyo omanyi kabugezi ajja luvannyuma ongono kabampaane sympathies zino zibeerawo kati abaana badde bajja mu kkomera nga bagamba basirikale mwe mutusibira kubagira Bobi Wine era endagaano gye mwakola nga mutanuubiyaniri endagaano Bobi Wine gye wakola nga batamu edi mutwe kuba n'abaana babakwatira lakayi kalangala ku kizinga endagaano gye wakola nga bakuwa abo baddani magiki bootambula nabo abakubeera ku segere lwaki togikola ne bata abaana b'abantu ebikolimo onoobizzaawo amaziga g'abantu gagenda komadi kati baliruza teriyo mazzi kkomera ddamba balisazeeko amazzi bali banja biliyoni meka banange omuntu asigala muntu eno ensi yaffe muzeeyi tukusaba mbulidde wenfukamira naye enfukamidde ndi muwabuzi owannonda ku nsonga za ghetto mu Kampala pulezidenti Museveni ne Jonyosale musale mwe musobola okumala ekintu kino abaana bano mubatwala ekyankwanzi ejja nalwayiso abaana musobola batwala ekyankwanzi ne basoma ne bamiitinga pulezidenti abayambibwako ne babayambako kakapito yes akoze ka adiweya akoze eduka asubudde naye mubate bannanga ebyo munnaffe ndowooza tukkize tukwerekereze tujja kubanga tukomawo temuvaawo